Tamale Mirundi Junior asaze eddiiro akkiriza nti Bobi Wine w'amaanyi nnyo ddala ate Pastor Bugingo ne Suzan Makula kaweddemu mbirina awo maaso ago n'agasinga kwago genkuleetedde wano ku Jika Media ky'obokola kiri kimu kyokka likinga video eno subscribinga endowooza yosobola ogintera butereevu mu comment section ne tubeera ate ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sanna butereevu ntandise ne Tamale Junior tuba kino ki Bobi Wine kigezi nze nali mu nuupu Bobi Wine takwatagana na violence kama nchi esobola okukola olaba Bobi Wine byonna tubimuvume naye the fact is principle ne bw'omuvuma of course ajja kubeera emagere nze waliwo abaana ba nuupu we bansanga the other days abo ba Bobi Yanga ne bansalako Lubongo yabagamba nabaga mumpulira bulungi don't mess with that boy. He can be the cause of our Lubongo yagamba abanupu. Please leave that boy. Nga nupu ensazeko. Lubongo yanabaga don't mess with that boy. Mujja kuvundira ruzira. Ne baddamu amagezi. Gwalabe ko abanupu nga balumba abantu. Bobi Wine byonna kale tubimuvumye nti musiru ne that man no mwaba zake ekintu kimuti buli ayagala amuvuma ate n'atambula firire. So principle above all nti kale tutegeera nnyo naye you have that trait of keeping quiet. Abantu gatuvumye Bobi Wine ne Bobi Wine ngatumuwayiriza byakoze ne byatakoze. Okay, in fact omuntu ayina n'okunyiga ku social media ye Bobi Wine bamwagaza n'obiyaniri tanyega. Kati bamuloza mugenda kola ebyekiyaga okusinga Bobi Wine. Bobi Wine yalina milioni 3 mu kalulu. Kati olaba twamubba nga alina milioni 3 kyekirize Bobi Wine yalina milioni 5. Goma kitegeeza gwe ng'olina milioni 5 ez'abantu. Milioni 5. So principle kale wadde tukivuma kye Bobi Wine naye he has some sense. Supporting a violence. Era chize newe batafulanka nzo kulaba Bobi Wine nga Akaabye ebyaddala. Oli bodyguard we batta. Mu butofu kyo twakaaba. Ekintu ekyo kyo kyatuluma. Ono kabangali y'amagye gwe yatomera. Bambi Franka yali mwetowaze. Oyo bodyguard that boy was Sambo. Mune yava ku drone. Awe busega ku round ne bamulinnya. Olaba Junior nange nazika. It was something ne Bobi Wine yakaaba. Bali ne bamugambu nabo bakole revenge nabagate kyetagisa. So mwenna abakole fujje makindi yawo. Ndoza musobola okukola ekisingako. Musobola okwata ezo ganga z'abo abaana be mutambula nabo. Ne mukola ekisingako awo. Kubanga ekijja. Muyinza obutakyagala. Manye gwanga lina abalifuga bangi. Uganda etudde ku bipolar. Wano buli omu alagira ate wano buli omu obuyinza abuyina. Wano state house ziringa 3. So n'olwekyo we are not happy with that violence. Muleke abantu balekera obbawana babagamba amazima. Mugenda kutisha abaana b'abandi, mugenda sibya abavubuka abo. Bw'abafika Gaza ino butakanya n'ali eni skin. Mwekuba omuziki. Bw'amma muli amwagala kulwana mugende wali erugogo. Lwingi weziri mukulu wange yamu yazimbye ne lwingi endala. Ekisaawe yakiguddewo gym. Abagala okukola gym emibiri sibanya talent byonna wa. Kale banno obutasiima abannayuganda. Wano hamu yatandika ekisaawe ekyo. Abantu ne bamwogerera. Yes, oyo no ye mukulu Tamale Mirundi Junior ndowooza omwerabiddeko. Kakati nno ate mawulire amalala ye Pastor Bugingo. Godfather avuddeyo n'amuwaana nti teri agenda mu lutalo na Pastor Bugingo n'aluwangula. Teri muntu yenna yeetantala kugenda mu lutalo na Pastor Bugingo
n'aluwangula. Kusaba omwerabireko n'oluvannyuma tukomewo tweyongere maaso n'amawulire amalala mangi balumba social media. Pentagoni era kati abuzabuza sente za Pentagoni yennyoko. Second zibiri bakankuba amasasi ng'obuuza Pentagoni obani yabazaala baba baba kutumanga okulumba abantu obakube obasuule ng'okozesa media togezanga kono kkiriza omulimo gw'okulumba abantu basatu Tamale mirundi Nobati Mao ne Bugingo ezo sente zireke kubanga bana basajja balina ability ekukwata nga bakozesa ebyo byennyini byosinga okwesiga ku media ne bakukuba ne bakuzza ne waje wava nga tebweyagalidde tolabebe mwita ba media warriors sima media commander sima social media general these three bano babayita ba media assassins bali bakuba internet ekubye Bugingo ngali wasirise n'abawagizi bene bakakkana ne bawola ng'ayogerako gwe balumba ne tubakuba era ne musigalamu n'avaayo akubye abayaaye byaziyisembwa ate ng'akozesa na Bayibuli akubira mu mateeka ag'ekitabo ekitukuvu ekya Mukama we Yesu Kristo naye ono omuyaya akuba tamanyika masu internet yonna kale buli omuya anoonya birala byabayekwasizaako naye ebyokuba Bugingo ati bakyabijjukira babyerabidde manya agenda ebeera yatumukube kyangalanye bizinesi biki abantu bakube kanani egwe babere nga lwakyali agendayo Bugingo yakoze bino Bugingo yakola kino Bugingo yakola kiri Bugingo yakola kiri abagoberezi bonna babere Bambi nga tebakyasobola kwekkiririzaamu batya bagoberezi nga batidde kanani eyike balyoke bawoze wana Bugingo yalinga avuma Bobi Wine yalagawa teri alumba Bobi Wine n'asigalawo biki gundi aliwa Bugingo yabalaze nti mbekubira ne mbateeka ku ttaka temwenna Pentagoni eri muyiye mu mannya gene n'obuyinza bwe tali muzikisi ndigwa community oba church ya community nyokota ginaako kakwate nti agenda kujja kulembere mu Pentagoni okujjako era ng'obuyinza Bugingo yamukebedde omutima gwe n'omwoyo gwe gulimu Mukama oba temuli sibi ebyobukatoliki mbigenda kuva Canterbury simaba bya Protestant simaba bigenda kuva Roma simaba bigenda kuva Makka Mbasiramu yesi ya nyoko abo wale na mami totafire naye butwa Nobati Mao omulumba manyi mu Lugwala n'omulumbira mu Luganda oli Mao muzibu Mao akuba Tamale mirundi yeyo najo jidde oba kweyisanga mbwa oba kwesa ababisooto oba kweyisanga yasoma oba kuguzanya katemba oba yonna jojjidde akukubirayo n'akuleka mu ango jojjiddemu ng'atono Bugingo yebolabe oyo ande bamulumba mwalazeewa ngane mukyalabika mwe mwaganya okuba buli gwe mukuba n'asirika nawoza gwe tujja kuddamu gwe simanya twakusonyiwa wuuyo mwe mudduse akyaliwo mwadda mulingi nemwechanga knockout one boom Bambita Godfather yes oyo no ye mukulu Godfather ndowooza ebigambo bye obyewuliriddeko ate bwe tuyongereyo maaso n'omukulu Calvin Kayanja ayongedde okubeera nga munnange ayasa ebyama tunajjukira nti mabegakaawo Pastor Bugingo yavaayoko n'alangira emikwano egitakuumamye ebyama emikwano egyasangula ebyama emikwano gy'obuulira ebyama mu ddakiika 2 n'abeera nga yabigambye dda abantu abalala kyokka nga byama so
ffe kye tulowooza nti message eno yali agisindika directly ewa Calvin Kayanja. Naye ne Calvin Kayanja n'avaayo n'amwanukula nti tagenda kusirika wabula agenda sigala ng'ebyama abyasanguza. Era mu kano akatambi Calvin Kayanja ayongedde okwasanguza ebyama. Nkusaba okeerabireko n'oluvannyuma ate tukomewo tweyongere maaso amalala mangi. N'enkizuula nti abakyala abasinga Suzan Makula ono abaluma nnyo. Buli lwe mumulaba mulumwa. Oba lwakuba nti mwadiba mwabula abajja ku lujja. Nene bwe munaakola mutya. Ono ye mukyala musumba. Ye mukyala Pastor Bugingo. Pastor yasalawo ono ye mukyala we. Ate Pastor sebo yankuba akaama n'angamba nti Suzan amuwadde emirembe. Omanyi mu nsi tunoonya mirembe cause we live once. Mu nsi olina okuba n'omuntu ng'akuwa mirembe. Teriyo bulamu bulala. Ebbanga lye tubeera ku nsi lyettono ennyo. Maama ndimale nga ndi muguwa gw'omukwano. Yaw tuweera pastor waffe emirembe ke kanyiriro kaaliko n'omubiri gw'olaba. Era kyenkakasa Suzan Makula nga bwe namulaba Pentagon ejja kuzimbwa. Mukyala mugezi nnyo, very intelligent woman. Accurate. Calculative. Mugezi. Pastor like yanoonya bwongo. Era tukubiriza nnyo yankubiriza n'akayanja. Noonya omukazi mu nsi akuwa emirembe tekisooka. Ekyokubiri noonya omukazi alimu amagezi mu mutwe. Nangamba nze natuuka. Kayanja natuuka nafuna emirembe mu nsi eno, nafuna mukwano gwange. Suzan tanjagalako bya bugagga. Ne bwe nalwala COVID ate nze naliyo. Nze ndi ku lugambo. Pastor yabagamba nti size sina mizi era sirina. Pastor yangamba nti yalwala COVID. Suzan n'agaana bamutwale mu ddwaliro. Naganze mfano wange. Suzan yagamba sina kyenkola ku nsi nga Pastor Bugingo agenze. Bwekiteba kitegeeza kufa COVID katufiire wano mu nju yaffe babiri. Eno ye muntu gwenjagala obeere naye mu nsi. COVID yatulaga abantu baffe wano, abantu beegaana bannaabwe. Ng'oli bw'akugamba nti ndi mulwadde wa COVID ogamba tosembera wange. Era omuntu yenna bw'aba yakwata akasimu ko n'akusembeza mu COVID ye munno. Kino ekirwadde kyali kitwala abantu nga balaba. Mbu Suzan yalaga nnyo pastor mukwano ebyo nabyo nabyobuzavinga. Omanyi tandise okusuna ku lugambo lw'ennajja eruuyi eri. Leola sister Calvin olina olugambo ya Rabbi. Butereevu yonno ye mukulu Calvin Kayanja alabika siwa kusirika ebyama wakwongera okubeera nga munange abyasanguza buli Pastor Bugingo kye yamugamba nga kyakyama buli kaama Pastor Bugingo ke yamukuba alabika ajja kukomekereza nga akatugambye bye byonna ebibadde ebigambo by'omukulu Calvin Kayanja wabula nga nyongera okujjukiza nti weekumire kujika media tukyakuleetera amawulire amalala mangi nnyo ddala. Nyongera okujjukiza nti obadde kujika media era nga gwe na wena tunabakulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okomentinge ate era osharinge. Tera la kutandinga on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya nakugamba osanga kalango onawona toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video eno ojja kubeera nga ogimperedde like mu abatubera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatubera wano waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampere ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Weekumire ku mukutu guno gwajjika media amawulire tugenda kubeera tukuleetera agoocha agakagwawo kunagono genda kubeera nga ogafuna butereevu wano kujjika media. Gwe kyoba okola like nga video eno subscribinga bw'oba olina kyowabula oba ng'olina endowooza yonna osobola okubeera nga butereevu ogintera wansi awo mu comment section. Saawa eno munzikirize mberekereze mubeere bulungi mweraba.